asobola okumuyambako. Abakulembeze abasooka bafugirangako emyaka mitono era ettundutundu erisinga lyonna lifugiddwa Mwami Museveni emyaka 38 bali tetujja kuboogerako nnyo, tujja kwogera ku ono afuze ettundu eddene nnyo wewakubadde era naye yali ali nabo. Omuntu waba ku kyalo kyewaffe ne bakugamba nti omuntu wa myaka 61 aba afuuse senior citizen. Naye waliwo senior citizen nga ddala naawe akuga kyanira kumpita senior citizen nga naawe okiraba talina bubonero. Kati wano tewaliwo bubonero bulaga Uganda nti eri independent. Politically we are captured by a small group of people. Economically tewali tuliawo tuyenga nfuufu. Socially emboozi z'obutemuzi eziri ku mimwa gy'abantu era buli omu yeekengera munne. Ngono bwakugambye nze kati RCC nangamba kankutwaleko mu motoka mwekengera. Olaba newe tukolera era weekengera noze omusajja ava mu ofiisi olwa galewo sijja kuyingira leero. Kati mu nsi bamwera nga buli omu yeekengera munne. Osooka n'okozesa microscope n'ogamba we really independent. We are partially. To a small extent tulinamu ka independence akatonotono. Tusobola okubaako n'obuntuntu ne bakubiramu gundi omu passport onolaga this one is a Ugandan. Nsooka kubyanfuna myaka nga twakatandika ofuna independent twali nga balimi. Ng'ensi yaffe neemanyiddwa nnyo mu by'obulimi. Ng'era buli oyogera ku by'obulimi abantu boogera pamba, emmwanyi, biki, kooko. Era abakulembeze baali basetinze omusingi. Njagala kusalutinga nnyo ba Ignatius Kangave Musazi Nobote ku gavumenti ewano, naye naddala okusalutinga Idi Amin Dada. Amin was a true nationalist. Era ye teyalowoolezanga mu bino nti tugende ebweru tusabirize ebyabane be basiba ku mbalaza. Amin bwe yali aleka eggwanga lino nga bamugobe mu bukulembeze mugende mukebere ku bbanja lye yatulekera we liba lyaliwo. Kati ono agatuli independent naye nga walumala okukyogera nga alinnya ennyonyo musanga ku mbalaza z'abazungu ng'agamunage mutuwaayo. Omuzungu tosobola gamba nti oli independent kuye nga yakuwa conditions. Mwami Museveni we yajja ano mu 96 yakumwogerako nnyo kubanga yadibaza eggwanga lyaffe. Yasanga waliwo amakolero. Bwe bayinza n'okubasomesa nti Uganda yakolanga emipiira gy'emmotoka n'owakana, yakolanga enkumbi ng'abantu bali bize. N'asoma obwongo n'agamba nti ekyo yali ayagala ne banne kyali kyakulaba nti bawangaalira mu buyinza okapchalinga ogutundutundu guno gwonna gwe bayita gurijoni gweno. Era bwe mubawulira nga bali e Congo, don't take it lightly. Tibali Central African Republic, don't take it lightly. Bali Rwanda, don't take it lightly. Bali Sudan, don't take it lightly. Boche mission yabwe yali yakulaba nga bawamba ogutundutundu guno. It's beyond Great Lakes ngamu bwe mukiraba. Era bwe bajja ano ba making sure nti bannansi ababadde bize nga buli omu ali bize akola nga babamalamu amaanyi. Ne bajjawo emisingi egyo egyali gifuula Uganda okuba emu ku nsi ezigenda okuba independent. Gamba ng'ebibiina bya Begasi, amabanka agalingawo wano ag'abannansi Uganda erisofane ndiyeyoka ensi mu region yene etalina banka y'abannansi. Ne ba making sure nti politics gwe gubeera omulimu. Era wano kati wano bwoba oyagala okumanya nti bannansi ebyobufuzi gwe mulimu. Ne campaign bazitandika ng'ate okulonda okwo kwakaggwaawo wakamala ku gwe. Museveni asanga abantu wano nga bafokasinze nnyo okulaba nti eggwanga lino tulituula tutta okuba nga liri independent economically, socially, politically. Idi Amin n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti twagala okufuuka aba superpower mu region yeno ddala tubeere nga tuli independent ng'abavuba babeerayo eyo bali bize. Ndoza mivule mmwe temubeerako mutwa mivule temubeerako mu byalo. Abantu abalyanga ebyennyanja kati babatwalira ebigumbagumba simwe babiyita bifire. Ennyama ebeera ku byennyanja y'abana abakulu bagitunda n'ennuuni zaabwe. Ate nga n'abaavubanga ku nnyanja is a selected few
amagye mwami Museveni gatadde ku nyanja it's not there anti yagagenze kuma nyanja oneburuta mbadde nkwaka gundi kanga katono kyembuza katono olowooza n'abatuuze tebali equally to blame kuba bw'ogamba nti no buli kimu ebiseera ebisinga olw'engombe ennaku zino egamba nti tolinda gavumenti kukolera kino wabula naawe kennyini oba olina okuba nga okola ki kakati naawe olina okubaawo nekyokola naye gavumenti ekuteerawo omusingi gavumenti yekuteerawo omusingi noga nti gavumenti yaffe etuyambako wano kati nga olaba mwami Museveni atera nnyo okwogera ku byobulimi osobola okundaga amaanyi gatadde mu byobulimi simanyi modernization of agriculture balina themes ze batera okukola mu biwandiiko ng'olaba ekiwandiiko kirina sense practically bwakuterawo enguudo then gwe enguudo ziri ludda wa gundi leka naawe kutusera leka kutusera gundi enguudo z'abami Museveni zakoze ziri ludda wa bakubuuza kilomita zirudda nga n'obuguudo bwe bakola babukola nga beetunulako bo akaguudo ne bakola nga kawangaala emyaka 3 naye ate nga n'emyaka 3 ntadde mingi najja nayimirira wali nalonkinga nga temusobola nakutunuulira ku mutindo gwa kkubo ne twewola ssente mu World Bank ne bakozesaako only 5% ku kkubo endala ne ziyingira mu nsawo zaabwe nga boolaba ku mulembe gwa Amini Obote ne bamuteesa ne Tito Okello baali bataasoma nnyo bamakinganga sure nti they empowered Ugandans basembuule bakigundo bonna ezo zonna gundi naye omukulu bwe yajja n'omutima gyabwe emibi gye bazze nazo they made sure nti munansi abadde productive bakusaanyaawo era mwenalabe wano nga museka abamawulire kuba ndaba nnyo NTV ku mawulire nga biyinzika bamulanze nalaba basoma amawulire nkugamba banansi nga bamulanze eti ne biyinzika agenze these people have never wished Ugandans well kukubeera obulungi twatundanga amajani katale kensi yonna so nga Uganda eyogerwako era abantu ne bagamba mwami Museveni ng'oba oyagala okutransforming eggwanga lino nga woogamba onoonya potential ya Uganda waweeri potential ya Uganda teri mu byamakolero ntera nnyo okulaba mwami Museveni nga aggulawo amakolero naye nkyewuunya oba amakolero aggulawo bizimbe I have not seen things manufactured from Uganda. Sibiraba. Naye n'obulyamu yaguddewo amakolero 10 n'ayita mu byumbayumba biri abiriko ebibaati n'agenda ewaabwe. Nkyabuuza naye munnamawulire nze kuba siraba amakolero gali wano genda bagulawo buli lunaku. N'olwekyo independence yaffe tennaba kubeerawo. Tulina akabinja naddala akaava mu nsiko z'erweru kagenze kagaziwa. Kasooka kuwamba Uganda kati kawamba region. Atakkaanya nako you are either with them or you eliminated. Era tubadde tutunuulira nnyo prominent citizens the way they die. Kakati n'olwekyo sebo ezo zonna zibeera quality education gitunuulire wano. Bamoyi bonna basomeranga wano mu Uganda bani bankuluma nga bajja no bababulamu n'ebizimbe naye sooka otunuulire ku university zaffe zonna ze tulina eziri historical zonna abantu mu kyalo balinga tebaagala na kubirinda bino byamwe byafuzi nga bali bize bakola ab'omu kyalo bonna babamazeemu n'osanga already established banking institutions ezayambanga bannansi zonna ozijja ng'otaddewo saako. Abasirikale ku mulembe kyali badde kitulaga nti tuli independent a soldier would be a soldier ng'omusirikale omulaba soja naye olwaleero omusanga mu kyumba kiringa kyambaata ali muli afande genda n'afuluma wabweru ne bamuteeka ku kipikapu ate ne bamugamba nti nekyofunye it is your privilege kubanga bano abeefuula nti no bakitalo nnyo be balina okubanga bakikuwa forest cover ndabe wano mulaga forest cover zaffe zezimu ku bubonero labezo nanga zodo n'olwekyo sebo kano sikawezaako dakiika independence yaffe ekyalina question marks nyingi bw'otunuulira amabanja n'otunuulira bannansi babayisaamu n'otunuulira abasuubuza embeera gye balimu n'otunuulira benchmarking zonna ze tukola twalinga tusobola wano n'osalawo n'ogamba nti Uganda tekkirizibwa kwewola na 11 olaba wano okutagala okuluwa ebyobulamu n'obitunuulira byonna nti abakungu ba gavumenti bafiira mu malwaliro g'ebweru aga wano tewaliiwo ddagala ebyo byonna bwe bubonero. Honorable Nyeko, tukyalina ensonga yonna gye twekwasa ne twekwasa nti n'abazungu batukotoggera ku kino okweja emyaka gye tumaze nga tuli independent kubaba lezaaliki teri mufuzi w'amatwale yali azze kukulembera ensi zonna ze baali bafuga mu nsi mu mwoyo mulungi kubanga ffe
twalinganga gavumenti zaaliwo okutwala butwazi bakola leerwe okutumbula enfuna bya Uganda oba okutambuza ebyamaguzi okuva mu Uganda. Enguudo zonna ezaakolebwanga zaali strategic, zireeta oba zitwala. Ebyavanga mu byatwalibwanga byayambanga ani? Bw'otunuulira ebyenfuna byaffe tebyali mu busuubuzi, era bw'oba olaba mu myaka gyonna gye twali mu bufuzi bw'amatwale tewaliwo Bangereza baali mu busuubuzi, tewaliwo Bazungu baali mu busuubuzi. Abazungu baali mu administration, baali mu products. Economy yaffe ng'eri konsistinga n'ebintu ng'oggyeko minerals, pamba, amajaani ne taaba nga biyambaani bigenda bweru. So shift y'okutwala obukulembeze n'okwefuga yayina kyamaanyi nnyo nti tusobola okwerwaningira ebintu byaffe oba okufuula ikonomi yaffe nga n'ebiva mu ikonomi biyamba ffe. Okukufuga on behalf kitegeeza bubanga bulema, obeera incapacitated. Bwetunulira ikonomi ya Uganda, infrastructure, agriculture, governance, buli kimu. Bwetunulira ne governance yennyini wano banyeeko bakaabya kajanja. Mu bafuzi b'amatwale mu 1951 baatuuka n'okuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa olw'obutakkaanya mu by'obufuzi. Baatuuka omuwaŋŋangusa n'ava mu nsi ye olw'okubanga bafunye mu butakkaanya. Bingi ebyajja bibeerawo awo, ekyasasisa Farmers Party n'ekyalemesa zi UNC, ebibiina by'obufuzi ekyava mu kibiina ky'abalimi, byonna byali butakkaanya nti abalimi twekunge tuve mu kulimira abafuzi b'amatwale, twekolera emirimu gyaffe, tweddukanyiza eggwanga lyaffe. Ne bawera ekibiina, ne bawera buli kimu. Groupings zonna ezaali zaagala okwogera ku mutima gw'eggwanga lyabwe, zonna either owaŋŋangusibwa oba ottibwa oba osasika mu ngeri yonna. Economy yaffe yali conscripted nnyo, ngeri limited. Until 2000s ndowooza, okuva mu 2000 wetusobodde n'okumanya nti economy eri beyond the three main activities. Okuyingira kati okudiversifyinga economy. Tuyinza okuba nga waliwo ensobi ezikoleddwa, naye ensobi ezo ezikolebwa ne mu restructuringa economy n'okurestructuringa policies ne ze tukyakola mu governance, of course mweziri zikyetaaga okureviewinga. Ebyo byonna biyamba ffe kwetereeza, biyamba ffe kufuna kyakuyigirako. History ya Uganda nfunda nnyo, eri so small nti ne byetwejjukanyako ne byetwagala okutunuulirako byonna biri fresh. Tetulina history y'amaanyi nnyo. Ebintu byonna bye tulina kati byonna bye tukyasikiranga, amateeka g'ettaka n'ebizibu bye tulina mu ttaka, ebizibu bye tulina mu governance, ebizibu bye tulina mu boundary ya Uganda n'ebifuula Uganda kyeri, byonna bipya gye tuli okusinziira ku byafaayo n'amawanga amalala. So ndowooza independence mu myaka 6 tukoleddemu ebizibu bingi, naye ate bye tufunyemu bye bisinga obungi. Ebisinga obungi bye tukyasisinkana bikyali mu governance. Bonga abantu badiversifying the economy. Bannayuganda kati bali mu makolero, bannayuganda kati basuubuzi, bannayuganda kati balimi, bannayuganda kati bannabyabufuzi, bannayuganda kati basomye. Kakati as a result of all that, independence yaffe gye tulina okutunuuliramu eri mu aspect 3.
ezenyinza okusamarizinga. 1 tuyinza tutya okukozesa independence yaffe mu economy to create jobs not fighting unemployment. That is 1. 2 tusobola tutya okukola policies zaffe eziri independent from World Bank, from International Monetary Fund and other bodies. Kubanga kati kankubulire Ministry of Finance majorly economic policies zetulwaningirako si zaffe nga Uganda. Kati ekyo kye tulina okubreakinga. Ekyokusatu ekisembayo politics. Of course politics yambulera w'ebyenfuna, yambulera wa security, yambulera y'embeera z'abantu ba bulijjo. Politics waffe tusobola tutya okumurevolutionizinga n'atuuka ku level nti kati tusobola okubeera ne consensus. Bwe twagreeyinga n'ennyeko tuba twagreeyinze, bwe tutakkiriziganya era tuba tukkiriziganyiza. Naye olwaleero nnyeko tuli ku studio waneeno tetusobola kulya naye kyamisana. Tayinza kuntwalako mu mmotoka ye. Ne bwansanga ng'enkuba ampitako buyisi n'akola ki? Ngamba bakitegeera. Kaakati okwawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi tusobola tutya okukifuula nti kiri nnomo si bulabe, kubanga kyekimu ku ebyo actually ebiyina omuzinzi mu kutumbula obwetwaze bwaffe. Naye obwetwaze kati bwe tulimu olwaleero obwe FDC bw'omusanga n'ONRM omukubba abakompromisinga munne. Nze nina mikwano gyange be nali nkola meeting zange ez'embaga be nasaba okubeera basentebe b'akakiiko kange. Mukwano gwange omu n'aŋŋamba nze ndi NUP goli NRM tusobola kukola kakiiko keekamu. Either way eno ona ali abakirala eri oli ali abakirala naye ate tuli ba mukwano. But in the public we cannot show. This is what we independence. It is not material only. It is not. It is also it is also social cohesion. Bivule ne tugamba independence nga tetusobola kugatta ndowooza buwangwa lulimi buli kimu ddiini. Ow'eddiini yerabanga ye, ow'ekyo ebyobufuzi yerabanga ye, ow'eggwanga lye yerabanga ye. Kakati independence ye eba ekyakola ki? Eba ekyabulamu. Okay. But in my view ebituukiddwako bingi okusinga ebitanatuukibwako. N'ebitanatuukibwako wandigambye biri short term. Short term in the sense that betubanga tukkiriziganyiza nga bannayuganda nti kino kinafu ku bye twetaaga, kino kinene ku bye twetaaga, tusobola okubigonjoola in just a snapshot and the country can continue. Okay, Honorable Luttamaguzi, bwetunulira emyaka gye tumaze nga twefuze, wetuli wetulina okuba kati wetuli bw'aba mwana yakona naye nga bazadde be balina essuubi nti walibaawo omuntu wa specialist asobola okumuyambako. Abakulembeze abaasooka baafugirangako emyaka mitono era ettundutundu erisinga lyonna lifugiddwa Mwami Museveni emyaka 38 bali tetujja kuboogerako nnyo, tujja kwogera ku ono afuze ettundu eddene nnyo wewakubadde era naye yali ali nabo. Omuntu waba ku kyalo kyewaffe ne bakugamba nti omuntu wa myaka 61 aba afuuse senior citizen. Naye waliwo senior citizen nga ddala naawe akuga kyanira kumpita senior citizen nga naawe okiraba talina bubonero. Kati wano tewaliwo bubonero bulaga Uganda nti eri independent. Politically we are captured by a small group of people. Economically tewali tuliawo tuyenga nfuufu. Socially emboozi z'obutemu ze ziri ku mimwa gy'abantu era buli omu yeekengera munne.
ngono bwakugambye nze kati RCC nangamba kankutwaleko mu motoka mwekengera olaba newe tukolera era wekengera noze omusajja ava mu office olga galewo sijja kuyingira leero kati mu nsi bamuberanga buli omu yekengera munne osooka n'okozesa microscope n'ogamba we really independent we are partially to a small extent tulinamu ka independence akatonotono tusobola okubaako n'obuntuntu ne bakubiramu gundi omu passport onolaga this one is a Uganda ni nsooka ku byanfuna myaka nga twakatandika ofuna independent twali nga balimi ng'ensi yaffe nemanyiddwa nnyo mu byobulimi ng'era buli woyogera ku byobulimi abantu boogera pamba emmwanyi biki kooko era abakulembeze baali basetinze omusingi njagala kusalutinga nnyo ba Ignatius Kangave Musazi nobote ku gavumenti ewano naye naddala okusalutinga Idi Amin Dada. Amin was a true nationalist era ye teyalowoolezanga mu bino nti tugende ebweru tusabirize ebyabane be basiba ku mbalaza. Amin bwe yali aleka eggwanga lino nga bamugobe mu bukulembeze mugende mukebere ku bbanja lye yatulekera we liba lyaliwo kati ono agatuli independent naye nga walumala okukyogera nga alinnya ennyonyo musanga ku mbalaza z'abazungu ng'agamunage mutuwaayo omuzungu tosobola gamba nti oli independent kuye nga yakuwa conditions. Museveni we yajja ano mu 96 yakumwogerako nnyo kubanga yadibaza eggwanga lyaffe yasanga waliwo amakolero bwe bayinza n'okubasomesa nti Uganda yakolanga emipiira gy'emmotoka n'owakana yakolanga enkumbi ng'abantu bali bize n'asoma obwongo n'agamba nti ekyo yali ayagala ne banne kyali kyakulaba nti bawangalira mu buyinza okapchalinga ogutundutundu guno gwonna gwe bayita gurijoni gweno era bwe mubawulira nga bali e Congo don't take it lightly tibali Central African Republic don't take it lightly bali Rwanda don't take it lightly bali Sudan don't take it lightly boche mission yabwe yali yakulaba nga bawamba ogutundutundu guno it's beyond Great Lakes ngamu bwe mukiraba era bwe bajjano ba making sure nti bannansi ababadde bize nga buli omu ali bize akola nga babamalamu amaanyi ne bajjawo emisingi egyo egyali gifuula Uganda okuba emu ku nsi ezigenda okuba independent gamba ng'ebibiina bya Begasi amabanka agalingawo wano ag'abannansi Uganda erisofane ndiyeyoka ensi mu region yene etalina banka y'abannansi ne ba making sure nti politics gwe gubeera omulimu era wano kati wano bwoba oyagala okumanya nti bannansi ebyobufuzi gwe mulimu ne campaign bazitandika ng'ate okulonda okwo kwakaggwawo gwakamala ku gwe. Museveni asanga abantu wano nga bafokasinze nnyo okulaba nti eggwanga lino tulituula tutta okubanga liri independent economically socially politically. Idi Amin n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti twagala okufuuka aba superpower mu region eno ddala tubeere nga tuli independent ng'abavuba babeerayo eyo bali bize ndoza mivule mmwe temubeerako mutwa mivule temubeerako mu byalo abantu abalyanga ebyennyanja kati babatwalira ebigumbagumba simwe babiyita bifire ennyama ebeera ku byennyanja y'abana abakulu bagitunda n'ennuuni zaabwe ate nga n'abaavubanga ku nnyanja is a selected few. Amajje mwami Museveni gatadde ku nyanja it's not there anti yagagenze kuma nyanja oneburuta mbadde nkwaka gundi kanga katono kakyemoza katono olowooza n'abatuuze tebali equally to blame kubabo gamba nti no buli kimu ebiseera ebisinga olw'engombe ennaku zino egamba nti tolinda gavumenti kukolera kino wabula naawe kennyini oba olina okubanga okola ki kakati naawe olina okubaawo nekyokola naye gavumenti ekuteerawo omusingi gavumenti yekuteerawo omusingi noga nti gavumenti yaffe etuyambako wano kati nga olaba mwami Museveni atera nnyo okwogera ku byobulimi osobola okundaga amaanyi gatadde mu byobulimi simanyi modernization of agriculture balina themes ze batera okukola mu biwandiiko ng'olaba ekiwandiiko kirina sense practically bwakuterawo enguudo then gwe enguudo ziri ludda wa gundi leka naawe kutusera leka kutusera gundi enguudo za mwami Museveni zakoze ziri ludda wa bakubuuza kilomita zirudda nga n'obuguudo bwe bakola babukola nga beetunulako bo akaguudo ne bakola nga kawangaala emyaka 3
naye ate n'emyaka 3 ntadde mingi najja nayimirira wali nalonkinga nga temusobola nakutunuulira ku mutindo gwa kkubo ne twewola ssente mu World Bank ne bakozesaako only 5% ku kkubo endala ne ziyingira mu nsawo zaabwe nga boolaba ku mulembe gwa Amini Obote ne bamuteesa ne Tito Okello baali bataasoma nnyo bamakinganga sure nti they empowered Ugandans basembuule bakigunda bonna ezo zonna gundi naye n'omukulu bwe yajja n'omutima gyabwe emibi gye bazze nazo they made sure nti munansi abadde productive bakusaanyaawo era mwenalabe wano nga museka abamawulire kuba ndaba nnyo NTV ku mawulire nga biyinzika bamulanze nalaba basoma amawulire ate ani yaseka nkugamba banansi banansi nga bamulanze eti ne biyinzika agenze. These people have never wished Ugandans well kukubeera obulungi twatundanga amajani katale kensi yonna so nga Uganda eyogerwako era abantu ne bagamba mwami Museveni ng'oba oyagala okutransforming eggwanga lino nga wogamba onoonya potential ya Uganda waweeri potential ya Uganda teri mu byamakolero ntera nnyo okulaba mwami Museveni nga aggulawo amakolero naye nkyewuunya oba amakolero aggulawo bizimbe. I have not seen things manufactured from Uganda. Sibiraba naye n'obulyamu yaguddewo amakolero 10 n'ayita mu biyumbayumba biri abiriko ebibaatibaati nagenda ewaabwe nkyabuuza naye munamawulire nze kuba siraba amakolero gali wano genda bagulawo buli lunaku n'olwekyo independence yaffe tennaba kubeerawo. Tulina akabinja naddala akaava mu nsiko z'erweru kagenze kagaziwa kasooka kuwamba Uganda kati kawamba region atakkaanya nako you are either with them or you eliminated. Okay. Era tubadde tutunuulira nnyo prominent citizens the way they die. Kakati n'olwekyo sebo ezo zonna zibeera quality education gitunuulire wano. Bamoyi bonna basomeranga wano mu Uganda bani bankuluma nga bajja no bababulamu n'ebizimbe naye sooka otunuulire ku university zaffe zonna ze tulina eziri historical zonna abantu mu kyalo balinga tebaagala na kubirinda bino byamwe byafuzi nga bali bize bakola ab'omu kyalo bonna babamazeemu n'osanga already established banking institutions ezayambanga bannansi zonna ozijja ng'otaddewo saako. Okay. Abasirikale ku mulembe kyali badde kitulaga nti tuli independent. A soldier would be a soldier. Ng'omusirikale omulaba soja. Naye olwaleero omusanga mu kyumba kiringa kyambaata ali muli afande genda n'afuluma wabweru ne bamuteeka ku kipikapu ate ne bamugamba nti nekyofunye it is your privilege kubanga bano abeefuula nti no bakitalo nnyo be balina okubanga bakikuwa. Forest cover ndabe wano mulaga. Forest cover zaffe zezimu ku bubonero labezo nanga zodo n'olwekyo sebo kano sikawezaako dakiika independence yaffe ekyalina question marks nyingi bw'otunuulira amabanja n'otunuulira bannansi babayisaamu n'otunuulira abasuubuza embeera gye balimu n'otunuulira benchmarking zonna ze tukola twalinga tusobola wano n'osalawo n'ogamba nti Uganda tekkirizibwa kwewola na 11 olaba wano okutagala okuluwa ebyobulamu n'obitunuulira byonna nti abakungu ba gavumenti bafiira mu malwaliro g'ebweru aga wano tewaliiwo ddagala ebyo byonna bwe bubonero. Onayibonyeko tukyayina ensonga yonna gye twekwasa ne twekwasa nti n'abazungu batukotoggera ku kino okweja emyaka gye tumaze nga tuli independent kuba abamu bali bagamba abazungu bakola kino this colonial the colonialists this is in this state because of the colonialists abafuzi b'amatwale kino na kino tukyayina moral authority yekwasa abafuzi b'amatwale kwe bigenda maaso. Mukulu wange ali tulina okutunyulira ani agamba bwatyo. General Museveni ebiseera ebisinga avuddeyo ne yekwasa abatwazi b'amatwale abaliwo era abatukwasa independence batwalanga golodi olunaku olwaleero atwala golodi okuva Mbale Kasanda byonna ebirombe bya golodi babitaddeko amagye tebakkiriza na local government oba chairman wa kyalo oba kikutwala kyalo ekyo wadde kirambula. Batwalanga ebyamaguzi ebiri wano mu ggwanga e Uganda olunaku olwaleero General Museveni n'akakundika abantu abamu tebakkiriza bintu bimu bana Uganda bonna bibeeramu bagenda kati ne mu mwanyi ebyo kye twandibadde tusuubira nti omuntu yenna yandibadde akyenyumirizaamu kubanga it's just agriculture which is our backbone and it is kyekyo kye tumanyikiddwa okuba nti Uganda esobola erina climate ennungi ekitalina ku gavumenti nti eri mu control ya gavumenti. Olunaku olwaleero okuva ab'amatwale we baatuleka
batuleka nga bataddewo amasiga ensi kweyina okutambulira, eggwanga kwe lirina okutambulira. Amasiga asatu, ku masiga asatu siga ki eriri independent nti likola okulaba nti lituukiriza enkola ey'enfuga y'amateeka, ey'okulaba nti tubeera ne order mu society, ey'okulaba nti eggwanga libeerawo nga liri accountable ku bantu baalyo. Tugambe nti esiga lyentuula mu parliament nedda, tugambe nti esiga eddamuzi nedda. Tulaba bulijjo wane esiga eddamuzi nga General Museveni agenda n'aliduulira n'abagamba nti kati mmwe emisango mugisala bubi, njagala musale bwe muti, abo temubawa beyiro. Tekiyise mu parliament esiga erina okukola amateeka. Naye tutunyulira independence ey'abantu kinnoomu, eya institutions. Tugambe nti office ya police, ekitongole ky'ebyokwerinda kiri independent, ekitongole kiramuzi kiri independent. Ye tutunyulira ebyensoma, sector ya education eri growings okuva ku myaka 60 olunaku olwaleero, naye ate ono atutteko emyaka 4 ng'afuga ng'ali mu ntebe. Tutunyulira institutions ezirina okulaba nti ziringiza oba amagye. Tutunyulira institutions tugeze ya IGG olunaku olwaleero tesobola kuba tochi mu magye olw'okubanga nti General Museveni abayo n'abagamba bano temuyina kubatunyulira enkola yaabwe oba sente ze balina. Naye olunaku olwaleero tulaba amagye gali mu kwenyigira mu buli kimu. Kati toyawula oli eyali anyigiriza omunnansi kubanga mweru nono anyigiriza omunnansi kubanga muddugavu. Eri enjawulo tewali. Ogenda okulaba nga okwetongola kw'abantu baffe, okwetongola kwa institutions zino bwe ziba nga zeetongodde. Kankugereze fe institution etwala wano Kampala okubanga yeetongeredde nga teri eri under leadership, eri accountable, nga RDC Burola tavaayo n'alagira town clerk ekyokukola kubanga alowooza kati naye president, kubanga General Museveni ayina akaze ntagamba Ministry of Gender kati sente muziteeke wano nga tekiyise mu parliament. Kati amagye gagende Congo garwane nayo gabeyo golodi, at the end of the day eggwanga lisasule. Ne babulola bano kati batuula wano ku KCC n'atandika okulagira tingambye kino wano nze president wano mukole bwe muti babasibe eggulo fewaffe basibye kansala nga RDC awadde order nti bateebereza mukwano gwa nnye kubali mubuuza nnye kaaliwa akomyewo aliwa ne bakwata kansala Hassan Katende mbu naye president wa Makindye kati RDC akola ebintu nga bakola ki nga babyagala. Mucho eggwanga tetunabatuuka ku independence eyo okulaga nti institutions zisobola okutunyulira institutions endala ne zisobola okujjamu obwenkanya okulaba nti munnansi asobola okubeera independent oba asobola okweyagalira mu ggwanga lye. Okay, tetusobola kutunulira Uganda beyond President Yoweri Kaguta Museveni kuba ebiseera ebisinga abasinga buli boogera President Museveni. Can't we look at Uganda beyond President Museveni? Bwe buzibu bw'ensi Uganda kubanga buli institution agenza agimenya, judiciary agimenyi, buli institution agenza atekayo mikwano gye n'abaganda be n'aba mikwano gye. Ejo institution oba tekyali tekula omulimu tebaguwa on merit. Ekisinza okutta Uganda yaffe executive kweyingiza mu buli kimu. Oyagala kumanya police ekola ki, oyagala kumanya ministry nekola ki, oyagala kumanya parliament lwaki eyisiteka bweti, oyagala ku making sure nti amawanga geekuba divide and rule y'amawanga. General Museveni avuddeyo naki information. Honorable, what is the role of the executive? What is the role of the executive? Kukola kisebo. Mpa information. Atunga ombuziza ku question ingo bakumpa information. Mpa information. What do you think is the role of the executive? To overrun all institutions? Should we take it as its role? No, what is the role of the executive? No, is it to overrun all institutions? It is clear in the constitution. Executive bajiwa mandate yayo. Ne bakwata judiciary ne bajiwa mandate yayo. So what can the legislature do without the executive? Sure. Tochirabyo wane waffe e Uganda nti parliament esalawo bweti lindako mbuuza biralo birala lindako muganda wange kiki damu kyembuuza kiri bwe kiti kiki parliament kyesobola okukola
nga tekinvolvinze executive. Honorable Nyeko kweka information Sokoleke zempono bwe bigambo by'omugamba bya butwa tebirina makulu mbadde gundi agigobye kiki executive kyesobola okukola kankweka information Honorable Nyeko ennaku ezo house Honorable Nyeko house parliament mutuura mbadde nja nkuwaka information ate gwe nakukkiriza enkola eyaffe ogirabya toyagala giwakanya loza ye yammwe bakuganye information gy'owannema mbadde nkugamba nti ennaku ezo house yayise ekiteeso parliament nga tutula kyono kyabadde agamba nga right honorable speaker Anita Amonga yatulamu ne tuyisa house ne tulisolvinga okugoba ekintu kya digital number plates ne tugamba nti parliament egambye digital number plate ya kiyaye ya bubbi era right honorable speaker nasamoninga ne General Kahindo Tafire minister wa internal affairs ne General Kahindo Tafire nagamba ekya digital number plate kya bubbi company tena na address waisa akaseera katono nnyo mwami Museveni mbadde nkuwaka information waisa kaseera katono nnyo waisa kaseera katono mwami Museveni n'agamba nti nze ndagidde kibeerewo ekibuuzo kye nabuuziza kiyinza okuba nga kibali waggulu tewali kye gwe kiri waggulu kubanga enkola eyammwe njikunyonyodde RDC okulowooza nti oli president wa Lubaga overrun all institutions. You are a member of mandate. Wait. Both of you are members of parliament. My question is actually on your level, and I expect you to know. My question is, what can the parliament do without involving the executive? Wonderful. It is simple. The executive on several occasions eragidde amagye okugenda mu Congo without the knowledge of parliament. What can parliament that means do? The executive has acted on its own. The constitution is clear. Mbuuza kibuuzo kiki kibuuze mu Luganda kiki parliament kyesobola okukola kuba yagambye mbwe executive eri buli nembuuza ekibuuzo kiki parliament kyesobola okukola nga teinvolvinze executive bingi nnyo parliament byasobola okukola muteeka singa parliament is supposed to be an independent arm of government doctrine of separation of powers kati you exhibit abatulaba enongozi si yama abantu bamanyi constitution kati batomanyi kati kankuddemu ekibuuzo kyo ate gwokyebuuza tokyediremu kamuddiremu ekibuuzo kyo. Independence of institutions does not mean not working together. There is nothing that the parliament can do without involving the executive. Ne bwoba okola etteeka ne bwoba togaba ddakiika nkusomesa next time oleme kuddamu kwogera bwogezi executive bwoba ogyogerako executive oversees everything. Tetuli mu katale. What does it do? Does it come out to give directives? It oversees. Does it have the power to give directives? It oversees. No, Honorable Nyeko. Omusomese gye bayita doctrine of separation of powers. What does it say? Now you separate the powers. What I ask you can't separate. Anderson Mukutte kusira eritambuza amasiga asatu agatambuza eggwanga nangeri kirigayina okuoperatinga. Waliwo ayina okukola amateeka, waliwo ayina okuoverseeinga amateeka gano, waliwo ayina okukola ki? Yes, buli omu ayina obuyinza bwe. Naye wano ewaffe e Uganda waliwo omuntu omu nga yeefuulamu yenna parliament avayo n'awa directives nti kati njagala lino eddwaliro muliwa ssente ensa ssente n'avayo n'agamba kati amagye gagende Congo gabbe gundi kyeggwanga lisasule n'avayo n'awa directive kati ndagidde amagye
gegagenda okukola kino abantu tebakyakirizibwa kukola makubo oba kati ndagidde mutabani wange kubanga yagenze n'alambula ekibuga Kampala kati yalina okufikisinga potholes zino Anderson ne bakuba mu ngalo ne bagamba yalina okikola naako ne basima ebinyenkeera okulaba nti ekkubo libeera mu mbeera eyo naye nsaasira Anderson kubanga nkuwadde obudde kati oyagala kunjikiriza kyenina kukola ya discussion tujije ku level ya wansi because abatulaba one first of all ngenda kuwa obudde ngenda kuwa obudde ngaba budde wa emya ngwetoka budde wa onabo oyogera ngenda kuwa obudde njaga tumbe omizo ngeyo otandise kamalirize nkomewo joli kamalirize thena nkomewo joli ensi webe naba etambula bulungi amasiga gano gonna galina kuba independent ate si masiga gano gonna ne institutions zonna eziragibwa oba eziweebwa ssemateeka eziri mu constitution eziweebwa obuyinza bwazo okoperatinga katugeze office ya IGG eweebwa obuyinza okuhantinga abo abalidde enguzi okubanoonyerezaako olunaku olwaleero General Museveni yavuddeyo n'agamba banamagye temukola ki temubanoonyerezaako temulina buyinza tulabye ebitongole ebyenjawulo kabe KCCA okulaba kati minisita yagikulira tulabye ebitongole ebyenjawulo tulabye embeera ey'enjawulo okulaba nga judiciary nga General Museveni agenda mu maaso g'abalamuzi n'abalagira nti bano temubawa beyiro akolesa obuyinza abujjawa constitution ebumuweerawa okuvaayo genda n'atuulira abalamuzi n'abagamba kino okuvaayo n'alagira abamemba ba parliament n'abayita ab'ekiwuggwe obuyinza abujjawa nga okubalagira nti muyina kukola kino muyise kino ne bayisa kikyamu munnange fe ab'oludda luli bagenda ne bajja nga kye bayisa kikyamu ne babadde boogera bulala naye ku ddakiika esembayo kuba babaddeyo akasente babayise ne babakanga ne bajja ne bakati ne basalawo okuyisa birala naye kati tuli mu myaka 61 abantu bakyasibwa olunaku lw'ejjo basibye abantu nga 3 tulina abantu abakyali mu kkooti y'amagye myaka 61 nga amateeka ga wano galaga nti omuntu atakwatanga mundu atayingiranga forces zammwe tebalina kugenda mu kkooti y'amagye tulina Olivia Lutaaya tulina tebalina mundu tebalina kye baali bakoze kati olunaku olwaleero bali mu kkooti y'amagye independence kyeri awo kitegeeza nti ne kkooti yennyini ogiwambye judiciary eweebwa mandate okulaba nti protecting abantu oba ewa justice ogambye kati mwe temukyasobola kuwa justice mbatadde mu magye geninamu in full control kubanga nagenda nenwana nenyingira mu nsiko kati we do not have independence at all kyova olaba munnansi olunaku olw'enkya fe abewaffe gaba nkumande basazeewo nti bagenda kuba bakaaba olw'ebizibu bye balimu bagambye nti fe olunaku olwo tugenda kukaabira eggwanga lyaffe tugenda kukaabira Mukama Katonda tugenda kubeera mu kukaaba mu nnyiike okubanga emyaka gino gyonna General Museveni gyabaddewo tewali institution gy'ogamba nti eri credible tesobola kuvaayo n'ogamba nti poliisi ya wano teryanguzi judiciary ya wano teryanguzi executive ya wano babba amabaati ekintu kyosingirayo ddala okulaba nti omuntu eyandibadde ku national level alina obuvunaanyizibwa alina mandate agenda mu maaso nabba amabaati n'agenda mu maaso nabba essente z'emmere zirina okugenda ow'omunaku n'agenda mu maaso nabba essente zirina okugenda mu ddagala n'agenda mu maaso enkya ne bamuliwaadinga kati tuli mu nsi ne babba ettaka buli kimu bakola nga ebyo ezo wogenda mu reason Anderson tayagala biwulira era alina okukuba okulaga nti independence is just a matter of institutions okubeera nga zi-existinga abantu okulowooza nti zikola in actual sense all these institutions tezikola teziri independent in otherwise ife nga bannansi nga bannayuganda tulina omulimu munene nnyo gwe tulina okukola okulaba nti eggwanga lyaffe tuliteeka ku nninga okulaba nti buli kimu oyo alina obuvunaanyizibwa oyo ali mu office public office tagitwala nga kyakuzanyisa nti talina mulinako obuvunaanyizibwa bano baradisi ntajja kuvaayo akole order akuba olukiiko ku kaalo olwokubanga tewaliwo kansala oba tewali mukulembeze asobola mu reasoninga kubanga ye amagye bannansi balina owninga up constitution yaabwe okulaba nti bapracticinga independence eyo entini gye tulina mu constitution ebamandatinga okukola ebyo byebakola gwe n'olowooza nti gwolina olukisa okukuba olukuŋŋaana wekka gwe n'olowooza gwolina olukisa awo ne tugamba nti tuli independent gwe n'olowooza ndojja kukola ebisaawe by'ennyonyi ebiri ebbali gwanga ofulumye golodi ofutandiko otunda amafuta genda ku international abantu balina Google naku zino fe tukolesa nnyo internet tukolesa nnyo social media kyovola bigulo twabalabisiza tukolesa nnyo genda ku social media olabe gwanga kikato lunaku olwaleero libagambe erisingo otunda golodi naye tuyingiza mmeka wogenda n'otunyuira mu statistics z'eggwanga ku bifuluma wali ku kisaawe Entebbe airport bagenda kukulaga bye tuyingiza bisinga bye tufulumya naye bye tufulumya ku international market biraga nti Uganda efuna sente mpitirivu nnyo mu golodi Uganda efuna sente nyingi nnyo ku mafuta mu
mu mabos ne ku mafuta ketana bakutunda wali international market etulaga nti eno tugagulira ku black market. What country is this? What independence are you talking about, my brother? Okay, whose expense? The poor man's expense. Okay, ngakomawo gye muli katono bana pa bali ku YouTube mwe bali kubanga mutulaba. You can see mbadde following a discussion awo nga yamanyi ddala nayo eri ku YouTube mwe bali kubanga mutugwa n'abali ku Facebook awo mwe bali kubanga mugobedde program eno. Kakati mukulu Borola mbadde nsaba malirize ddala ati kyentunulira mu kyo ozibu oyingira mu dakika z'abalala enkola ya Borola ya Museveni we wacha sirika okiwumbe ng'omaze okuwuliriza lumu Luttamaguzi byonna yabyogera gwontegerera woto wokijjanya ababodaboda mu gundi zongo bategerera leka sebo kumalirize wokubiriza kati sebo nze nga Honorable Rutta naddala ku kigambo kya separation of powers kyeki kyalemeseza okubeerawo gundi eno separation of powers tesobola kubeerawo that is bwe kibanga teriiwo tesobola abantu tebasobola giteekawo batera okukozesa ekigambo we captured Uganda. They captured. Nawe oli musibe waabwe lwakuba nti enjawulo yoddeeka n'olya ku mmere. They also captured you. Kakati ekimu kye twali badde twenyumiriza mu mwami Museveni kwali badde kukyusa buyinza mu mirembe at least mu 61 years ne tugamba nti okulwanira obuyinza kuweddewo kati kye tulina nayo kimanyi nti tuli ku kabigeera n'ono alinda musindiikiriza mbu gumikiriza sebo nage tulina babodaboda obotero tulugunya n'ono omukulu ono gwe twali badde tusuubira mu 21st century nti kati ebyokulwanagano olw'okulwanira obuyinza okugwangana mu kifuba biweddewo tugenda kuba ne peaceful transfer of power. Ono yagamba mbu ateekateeka bwakabaka bwe wano mu Uganda mbu bw'aba taliiwo mutabani we alina ofuga oba muganda era twamugamba nti Uganda si bwakabaka. Abasajja bano boolaba batonda n'omusapule gwange guno ne saati yange eno abali mu civilian bamaanyi nnyo okusinga amagye ago golaba agali ku bitanka kuba simwe basula era simwe balya. N'olwekyo twajjamu okweraliikirira 61 years nga tetusuubirako peaceful transfer of power nga n'ono alinda musindiikiriza busindiikiriza kuba yalooza nti bannansi bonna basiru mbu ye yekka n'abafamire be balina okufuga mbu abalala either crash you and crash them mbu oba sekyo they suffocate you. Ekyo nakyo kituluma. Kakati nze kino ekyokuba nga institutions zaffe zonna tezikyalina independence wano tewaliiwo sigalira independent ne batuuka eno owaye lwaki osala omusango nupu terina kugenda kusimayi kuweebwa beyiro gundi tuteekewo ekikooti ky'amagye omusajja najja mu kikooti ky'amagye n'azimbanga sekokko ffe tulina obuyinza ono yadde siwa amagye genda ekitalya. Kakati bwe mubeera mu nsi ng'eyo ffe tudde eri ewaffe mu nnyumba ne tubuuza tuli independent ng'akabinja k'abatono ennyo kagabanya ensi yaffe. Ono mpulidde muto wange Nyeka ayogera mbu simanyi golodi Uganda yesinga okumufulumya genda wali ekasanda gye bamusima bonna bateeka wali ebimotoka byabwe ebikumi bazesefusi ne bafulumya Kongo. Nze Luttamaguzi atabba Kongo nange baŋŋamba mbu nina okubasasulira ku $10 billion ensi yonna gye gundi wekooti y'ensi gye yabagamba okusasula naye nze nali ngenzeeko Kongo okubbayo. Kati n'olwekyo sebo bino nsobola okubyogera sebo mubirabanga olubalaato emyaka 61 nga ne National Referral Hospital ey'Emulago bagitunda ye twalindaweemu bagitunda obote gye yatulekera Mulago National Referral Hospital n'ettaka eririko ne bateekawo famase zaabwe eddagala lye tuweereza nga ffe lye tugula nga Parliament ligende liyambe ku bannansi balijjayo eri mu ddwaliro ne baliteeka mu famase zaabwe. National Referral Hospital Mulago gye twalineemu kuba buno Bukiruddu Kawempe obwo Bukugiro omukulu yagiteeka ku PPP era Uganda erinamu only 5% public private partnership. Nawulidde nti sebo ne National Theatre nayo bagifunidde omuguzi bagenda gitunda ngebwe batunze ekisaawe ky'erugogo kakati nambole nayakeze kakati bwe mubeera mu nsi
namba mu ababongoota abatulaba kuba basinga mu bongoota mpulya musabazi bato mutwagala bato ya kamiliyoni kimanyi ne gundi fe tuli mu bato za mwezi ez'ababongoota kuba ensi bagitwala bwe mubeera mu nsi ng'akakundi akatono ennyo katunze buli kintu kya ggwanga kyonna be bagula be batunda ne baleeta bainvesita baabwe abayindi be batuuma bainvesita naye nga si bainvesita wabula bakozi baabwe nga gwe munansi ne bweba kampuni egwa bakutunuulira kyamuli eyo tebeera sebo mukama wange independence gwe wali olabyeko nvule nze ntera okulaba omuvubuka w'NTV wano babeera ku byemizannyo waliwo omuvubuka oyo gwendaba naye waliwo olumu kitera kuba amasimu ku TV nga tebaboogera wano nti Uganda teriraawo kisaawe kiri qualified kusambiramu mupiira omupiira gwaffe gwe twalise home match bagutwala simu oba Cameroon oba Algeria ne bagende neŋŋamba nti n'akasinga Rwanda Kagame tusobola okumufolotinga ku kirala musobola okugamba Kagame is a dictator but Kagame akoze ensi gye bayita Rwanda bw'otuuka ku kisaawe kyabwe bw'otuuka ku kkubo balikolera ddala bw'otuuka ku quality education bagitaddewo ngayo naye gwe okimanyi nti sebo abaana b'abasajja bano ne bazzukulu baabwe bo tebasomera mu Uganda babatwala mu America era ennyonyi holiday bwe zituuka ennyonyi ezijja ku kisaawe Entebbe n'olaba ebyana ebite ebirina embuto ennene nga bwe biva mu nnyonyi biti bigenda dadi tugenze nedda eyo si personal kubanga kuba bugimu kati ono lulola bwe gamba nti alina olubuto olunene eba personal n'olwekyo buba bugimu n'olwekyo sebo mukama wange nyeko mubaka muveeko tomugirayo honorable sebo temwogera n'olwekyo sebo mukama wange abasomesa n'otuuka ku musomesa embeera gy'alimu nga batuukiriza butuukiriza nga kutuukiriza kubeerawo kuba emabegako erise mukama musomesa afuna nga waasula nga bamuwaayo ne kapita nga balina privileges babawa so n'olwekyo bw'oba oyogera ku kino ekya independence ng'ogenda ewa mukulu bulola tukyabuuza kubanga we tuli mu kabiga tunoonya gye bayita peaceful transfer of power in the last 61 years tukyaginoonya eganye noono omukulu aliwo buli walaba abamuvuganya ateekawo ekibozibozi we shall crush them those enemies of Uganda kakati tubuuza nti naddala bagende kololo kuba nkimanyi wajja kubaayo bamuzibe bangi abagenda naye nga bwe bakomawo be busanga bakulukusa amaziga nga babatisa omusolo musiya bwe babakijjanya nkimanyi bamuzibe bangi mujja kgenda mu celebration za simanyi kiti gulu eyo gye bagenda okulagananti nkugambe eddembe lyabwe naye naffe temuzanyira ku ddembe lyaffe kumokinga bannayuganda mbu mucelebulatinga ebitaliiyo stop mocking Ugandans. Jaga tumbeyumbe ensonga ya separation of powers kyeki kyagiremesezza oba goyinza okulaba nga in your view weeri kakati katono nnyo bw'owuliriza Luttamaguzi nze nga nkule wakati alina kaseti ozimanyi zireza teepu kati kaseti wateekangamu teepu oba kye bayita okulya teepu zitaddeko eyimba bulungi kali aketolola akatambi nga akatambi bakalidde awo oli mu kulya teepu mulira olya teepu yo kakati bw'owuliriza Luttamaguzi oyinza okulemwako okumanya what exactly is he talking about because bwe tuba twogera ku independence toyogera ku individual character and they are the players you get it all of us honorable Nyeko twafuna independence mu 63 1 year after prime minister ne president ne bafuna ebizibu 3 years later government negwamu enchukwe nemenyeka babera mu kwekwasa Singapore tezekwasa Malaysia tezekwasa no you listen I want you to align your history very well the history all the time we are talking about now yakola ki teyalimu mu 7 Obote n'Amin Museveni teyabikola ki teyabiririmu 7 the return of Obote and what Museveni has participated but it has a chronology of events prior and before
bw'okwata gavumenti ya 7 mpaka ndowooza mu 86 Nyeko, if you were there, I don't think you would be there. Sikubiddwa emiggo ng'enseera ba. Listen, at least olina obulamu. Honorable Kyagulanyi tebamugje ku kisaawe ng'enseera ba. Olina obulamu. Ekyo kimu. Oba ikyuli owammwe temwamukuba masasi. Listen. Ate kati oba nabadde nkugamba. Njagala tuwuliziganye. Challenge eriwo eriemu. Contention of power. Contest for power is what we need to define. Partly we are to blame, partly we are not to blame. Our leaders, abakulembeze mu ngeri zaabwe buli omu ajja ne police ye. Oba boundaries tezasetingibwa bulungi okulaba nti buli omuntu aganga amaanyi wano wenkoma ne wano. Kati nzijja kugundi ku separation of power. Ogamba kushya contest of power. No, but also that is childish. The constitution has a nick and rubber. True or false? So don't say bino babijjawo it was constitutional. It has a nick and rubber. No, listen, the constitution has a nick and rubber. There are provisions in the constitution and how you do what you want to do. On whose interest? No, would it be for a national interest? Is it a national interest? Ayajawo age limit simu na Uganda. Is it a national interest? No, we bateramu. Someone envisions. 39 years now, Kagame no kubera life president kati ngenda kusikisa. Nyeko, we need to solve our problems. And if you want to solve problems, you need to borrow. You see, even when you were doing wrong and you're pretending to be under the law because the constitution provides for it, do not accept that. If you want to correct what is wrong, sometimes wetaaga okuborrowingako ku birala ebitali bibyo weka. Information. Now, babuuziza nze wefudde moderator. Nze nakuwadde omukisa kamalirize. Kati njiganye. Separation of power is relative. It is not absolute. Amasiga ekyagateekawo waliwo eriri waggulu, waliwo eriri under, waliwo eriri below. Buli omu alina omulimu gwe. At some point wabaawo conflict. Tekitegeeza nti nno kuyingirira. There is conflict. There can be a conflict of parliament can be in conflict with the judiciary. Kankuwa ekyokulabirako basaze omusango gwa Segirinya ne speaker. Segirinya zaake. Segirinya ngakuli ku bwongo. Okitegeera? Bagusaze. Kakati olwaleero parliament egambe nti nno judiciary is attacking the Anderson ali mabega wa mawulire. No, I am asking. Anderson ali mabega wa mawulire. Era speaker yaganye dda. Yagambye nze ndi wakiwago. Era kati naye agenda yingirira no esige ddala. Era wetegereze bigenda maaso weekend tandika. Yagambye nti tasobola kudda wano newemba nakiyisa mu bukyamu ngenda kuddayo nkola apiiru ngenda tasobola watukuzeŋŋanye. That is your problem. At which problem? Nagambye if you want to come on the national TV you have to debate at the national level. If you want to know what I am saying, you have to information. No, have information. I am answering a question. Have information. And if you want to know what I am saying, don't just hear. Listen. Okay. I am talking about tukimalize ku conflict. Nti judiciary yasaze. Judiciary okusala ono nagaana kiba kitegeeza eri ayingiridde eno. So there can be conflict. And that conflict does not mean nti oli atajetinga ono. Oli akola mulimu gwe. Okitegeera? Mu kukola omulimu gwo osobola okukola ebitali mu interest ya institution endala. It is very much possible. But the interpretation here is wewagiramu conflict ono gwokozeeko decision okulowooza nti nno oyingiridde emirimu gyo. Now wano oluusi wetulemerwa okubyawula nti nno one institution, whatever it does, must be right.
kyova mu governments oba mu governance mulimu kye bayita checks and balances. There cannot be institution yonna nga teri checked, because whatever checked you are bound to do mistakes. So executive ebeera checked naye through systems. Parliament ebeera checked that are all through appointed systems. by the executive. The judiciary can be checked but through systems. Judiciary esobola okukeera enkya bulijjo mbuuza tuyina kati isu y'ettaka byenjogera biyinza okuba weetaaga obudde bungi tugire tuwumbewumbera ku levo ya police. Now laba bagobe abantu ku ttaka mayiro 2 ziriko abasenze, kooti nekola decision negamba babeere evicted. It's a decision. Now to me I asked, gwakola decision ey'okugamba nti evict people nga tobawadde na opportunity kweither basobola okwegula oba nedda, lwaki tokola the same decision n'ogamba nti yes abantu bali ku ttaka lyo, abantu basenga ku ttaka lyo, abantu bakolerako emirimu gyabwe, abantu babaddeko for this long, genda oteese n'abantu abo buli emu yeegule, alemereddwa okwegula yaba abeera evicted. They are all decisions. So anti njagala kulaga how conflict happens in institutions, but it does not mean nti wabaawo conflict wabaawo okuyingirira etteeka ki eddala. Kati yenyeeko kyatategeera mu nyeeko akyali mupya mu administration and governance. Anderson wemba nzijukira bulungi akyali mupya wali mu youth council nga ndi youth council. Yes, ngandi wachirongole KCCA. You cannot tell me that in Charlie mupya. You are just a youth council member. I was a youth council member in 2011. I was a KCC councillor in 2016. I was a KCC councillor. You were in youth structure. I said two things. You decided to go for bread. I decided to go to the people and convince them. I said for two things. I said you are new in governance and administration. On what ground? And you have been in government. You are not an administrator. I am an administrator. That's the difference. You take directives. So take what I tell you. You're a president. I am an administrator. I administrate. For you practice. I administrate. I practice. You are to go no, I have constitutional vested interest. So Burora maliriza obudde seconds ekirapinga osibulire ddala okulekeraawo okuba omwogezi obwogezi, but also to interpret policy and analyze policy. Honorable Lutta tusiibule naye nga kyonna kyonna nga tugenda mugamba atumire asiibule ntumira ku mugole wa Bulola nkulamusizzaako maama mukyala Bulola mugole nkulamusizzaako ntumirako ngambe esebo mukama wange zikiriza sooka okugamba bannayuganda tulina olutalo lw'amaanyi ng'eggwanga. Ekisooka tukkirize tuli mu buwambe. Akabinja k'abantu abatono nnyo kawamba ensi yaffe. Bwe mutaabala ennyo naddala mu abanoonya obukunkumuka, tunoonya bukunkumuka n'otwala engalabi y'omutwe oligga obukunkumuka. You the hypocrites. Aboogera ekirala emisana ate ekiro ne mukola kirala. Ebiro si bya bulijjo. Embeera gye tulimu si ya bulijjo. Nammwe abavubuka tubakubiriza okukola. Yadde ebyobufuzi weebiri naye baako n'ekyokola. Abakulu abali mu gavumenti tubasaba omusolo mungi eri bannansi. Abantu bavudde mu bizinesi olw'omusolo gwe mugira, kuba mwe temuwa musolo ne famire zammwe n'obukundi obulina eŋŋanda kwabo abagamba abaalwana. Sebo mpadde malize leka emisolo giva mu State House Parliament bagiwamba. Nolwekyo sebo ndeka sebo malize. Nolwekyo tusaba baka abantu baffe nti tuli bubi ng'eggwanga. Tulina okusomoozebwa kunene. Abantu abafuga eggwanga tebagenda bakwatirwa kisa. Oba mugenda malwaliro mutali ddagala tebibakwatako bo babajjanjabira bweru. Oba mugenda mu masomero ge basse quality education tebibakwatako abaana be basomera bweru. Oba batte ebyobulimi tebibakwatako, they are looking at themselves inwardly. Nekyensaba munansi nga tuli obubi tubeegayiridde nnyo naddala mwe gurupu z'abatagazi.
n'otagala eno n'otagala eri kuba onoonya obwokulya buno obukunkumuka tubeegayidde nnyo Semukabe ekyembadde nsaba nga mpumbawumba. Njagala kusaba mukulu Museveni kyensembyayo naŋŋenda bannansi bali ku kabiga naye kyetukusaba please eno famire rulu gyoyagala okukola mu Uganda tegenda kukola. Okay. N'okunyigiriza bannansi abali mu makomera sebo kyanti kyombadde oŋŋambye malirize mukulu Museveni okunyigiriza bannansi abali mu komera si kya bugunjufu nze ne bwensanga bulola nga weenaalemu tekingana kumutulugunya oba muto wange mivule oba nnyeko ffenna tuli bannayuganda nolwekyo okuloza nti muli special nnyo mulina okukuumira abaana ba Nuupu mu makomera nga crash them time is not on your side. Sebo neyanza bulemeezi esamba mawokota ku Mande nsaba bannabulemeezi mwenna mugende muwagire ttiimu yaffe eya bulemeezi n'abali ku kampu Luttamaguzi abali mu kutabana okwenTV balamusizaako nnyo Wangaala Ssaabasajja Kabaka. Honorable Nyeko tugire tumalirize osibulira ddala mu ddakiika. General Museveni twandiyagadde omusonyiwa naye ku byakoze eggwanga lino ku baana abali mu malwaliro abafa olw'okubanga teri masannyalaze gavaavaako olw'obubbi obugenda mu maaso mu butongole byonna olw'abantu abafudde olwa infrastructure obutabeera nnungi amakubo embeera obutabeera nnungi fe omulembe guno tetwagala kumanya byaliwo twabisoma mu history fe tuli kati omulembe ogukolesa intaneti omulembe ogusomye omulembe ogutegeera we want accountability for today twagala kulaba ebitongole nga bikola kye birina okukola on behalf of abantu era nga bali accountable tu bantu. Twagala okulaba nga omunnansi asobola okweyagalira mu ggwanga lye. Twagala okulaba abasibe nga bwe bavayo ne bagamba tusibye abantu nga mujjayo n'obujulizi temukuuma abantu mu makomera myaka na myaka olw'okuba nga muteekawo ffe twalwana twakuba emmundu ffe generation eyo teyagala kulwanyayo ebyo abantu mubabba amataka twagala omuntu aveeyo afune obwenkanya ng'ensi esobola okukiraba twagala mugenda okuvaayo wano benna nga bagambe nti ono tumusanze n'ebbomu nga kituufu mulina okutracinga cause we are another generation that is learned tuli generation etegeera so we do not have kind words for General Museveni on this independence fe tugenda kubeera kamoocha nga tusabira abasibe nga twongera okuyisawo message naye n'okulangirira eri eggwanga kikye tuzzaako mu phase 2 phase 2 eddako mweteeketeeke mwebale nnyo era nze newunya Anderson abeera wano omanyi lwaki Anderson amanyi sekendi mwami nyeeko ne Google yo mubeere serious toyinza gamba mbu bw'osoma ku Google bano Uganda yesinga batambudde amawanga naye tebalina byebakopi basiba bagende balabe wano bajjanga tubalaba mwegabanya ensi yaffe tubalaba baminisita nsanvu mwegabanya ensi yaffe mwebale kutuulaba mwena mwena babadde ku Facebook ne YouTube mwebale